Leka tugedeko wale munnange. Nalongo. Bange. Nasuze otya ddiya? Nasuze bulungi. Wasuze otya? Nange nasuzeeyo. Nze bampita maama Kabina ku Beat Fama. Ekintabuli ky'omuziki ekisinga mu Sambagala wamu n'omwana mulenzi Jengo Nyugunya. Wasendika okuzuula. Kati naffe tukunoonyeza. Nalongo Sandula ne Jessica bakoze eki? Abakyala abo baali bakyala bange. Baali bakyala bange. Okay. Naye omanyi omuntu bw'oyavuwala. Wayavuwala? Kati nayavuwala mukwano. Ensimbi zaalagawa? Sente zaafuna ebizibu. Obeera wa? Saawa eno ndi Gomba. Walinga obeera wa luli? Nali ndi Kalangala. Ku kizinga ng'obeera nabo? Omu nali namuzimbira ekinyonyi ng'abeera ekinyonyi. Ani gwe wazimbira? Nalongo? Nalongo ali Kinone Kasambya. Ate Jessica oyenga apangisa? Jessica tapangisa naye ali bulenge naye olwaleero ankubiddeko. Nakubuuzaako? Nambuuzaako naye bambi yayidde omuliro. Bambi kimaama. Kati Jessica ne Nalongo ani yasooka ewuwo? Jessica ye mukulu. Naye Sandra nakuwa obwa Ssalongo. Naye ne Jessica mwina abaana? Abaana bali musanvu. Kati ku bombi ani asinza okwekyangirako? Nalongo. Abakazi abato twabakyoba. Tetulina bugumiikiriza. Tujja pakupaku tuyitawo nga bagenyi. Hayi mbuulirawo olwatuuka. Nalongo kale yagira omwana n'amubonereza kati owuwe. Ewuwe. Nali nsize ewuddeyo nankubira Ssalongo jangu n'omwana wonge nyinza n'omutwaliza omutekula ecupa. Kati omwana mukulu omwana ali mu kineyafo. Naye ekimikola obulungi bwe babaweerera ennaku zino nkuba Bwenayavuwala. Bambi. Kati omwana bwe yamukuba ng'agenda ewa maama w'omuto. Omwana yagenda wa maama muto ki? Maama we eri Kasambya waliyo maama we omuto mulamu wange. Muganda w'ono. Kakati mba ndi awo omwana nga nkubira essimu taata ndi kunyoga njagala kumpeereza ssente za booda nzija waka ewa jjajja ne mubuuza ate kiki nti maama yankubye kati nali sinatuuka waka maama nga nkubira ewaka nti kisewuuna atuuka. Mwana muwala? Mwana muwala. Nambabuuza ate nti maama we yamukubye yenna ngenda omutuukako kale nga bw'omanyi omwana omuwala erebyo yali ali mu siniya ng'akuze ng'empale zonna yamuyulidde n'empale yamulumye. Maama ye yaluma omwana? Ate oli mukazi munene yamugwira yagamba taata ekifuba kinnuma. Nankubira Nalongo mugamba nti Nalongo omwana wuuna atuuse ewaka. Nalongo kyatambula. Ssalongo omwana gwe wamunoonya nengamba ssaawa 5 ze wankubiddeko ate omwana namunoonye budde ku mwana ewaka amanyi bajjajjaawe. Kati yali badde agaana kujja wajjajjaawe. Tambula bingi. Kati ng'omusajja nalowooza nzire ewaka ate tujja kulwana. Nensooka mwesonyiwa ebbanga. Kati omwana ne mukwata ne mutwala ewa senga we yali ali waka abeera eyo Jjinja. Akolera mu katale ewalukuba awo. Nangamba oba omukyala abonyaabonya omwana lwaki kumuseera naye. Omwana nange ne mukwata ne mutwala ewa senga we n'asomerayo siniya 3 n'ensiniya 4 era atuula ku bbunu. Bambi. N'abeera nga akubira balamu be. Ssalongo yanzijjako omwana n'anfuula ne mungi neŋŋamba nze sibijjangako omwana wabula yagamba omwana ajjamu obupa ate ninda amuwe butwandi ndyoke mmanye nti nze kitaawe. Kaakati Ssalongo kati wa w'oyagala okusinga okuzuula? Kati njagala kuzuula Nalongo oyo ewa waali era okumubuuza bbaawe waali luddawa.
Wasemba kwogera ddi ne Nalongo? N'olwaleero yankubidde nga mbuulira ebyamujja we nti yayidde omuliro. Babeeragana kumpi? Bo bakolagana kati ate luli baali tebakwatagana nga sinnayavuwala. Naye kati bakwatagana bulungi. Bombi. Naye nga so kakati Nalongo ono gweyagala tumanye omutima gwe gugwawa mu kaseera k'oyavuwadde. Naye kati era saagala ategeere nti nze nkoze ekyo. Toyagala ategeere? Nze saagala ategeere nti nze oba njogedde nammwe. Nti kati tugenda mukola tutya kubanga kyonna kye tubadde tugenda okukola erinnya lyo libadde lirina okujjamu naye ate toyagala baŋŋamba nti waliwo omusajja gwe yalina ow'ekinooni gwe yali ayagala ne baawukana n'afuna omulala mukimanyi yali akolera oba yali akolera Kenya ebbusi yanga bw'atyo. Mumaze ebbanga ki nga oyavuwadde? Emyaka giri 3. Bukyanga oyingira obwavu. Naye nga tojja bbulwamu ojja buvaamu. Nja buvaamu kati kubawe ntuuse ndabawo. Amiina kizzaamu amaanyi. Oba si y'enkomerero? Enkomerero ate obulamu kasita bubaawo. Kituufu. So kati oyagala kumanya nti singa aba aterezezza embeera muntu ky'omutuufu gw'olina okusigala naye. Kuba kati njagala kumanya bw'ona okizuula nti Nalongo ono ayinayo amutambuza mu mbeera. Onaasigala naye onaamugamba nti kwata ebibyo fuluma enju ogenda kuwuntya naye. Ate tekisobola kumufulumya nju. Kuba twali baaba ate yanzaalira abaana kati mufulumiza kyabeeremu. Bombi abaana bameka? Ayina abalongo, ayina abaana bali 6 naye. Be wamuzaalamu? Bombi. Kati mufulumiza enju. Kituufu. So kati gweyagala kumanya abaana abaweerera kandi azamanyiza wadde twakyankalana naye abaana abaweere. Kaakati awo njagala okubuuliza Saalongo. Kubanga obuzibu bwe nandisesenkanye nti singa abaakola byonna byakola n'alagajjalira abaana naye ate bw'aba ng'afaayo newankubadde embeerayo si nnungi naye era n'asigala ng'afaayo nga maama ng'abalabirira. Kati ate lwaki oyagala kunonooza ebirala? Gwe weeteeka ebigere ebyo nga gwe wali mukaagundi. Ate owulira kibi nnyo okuyita ataata nti wadde awasanyuka abakitaawo naye taatawo abataatawo ssebo. Kituufu. Anti nze kyessaagala ate kuleetawo embeera egenda okukuleetera ekitali kirungi ku mutima. Ab'ebigambo byabwe bajja kujja bakugambe byonna olw'embeera egenda mu maaso Saalongo. Era abantu abasinga baagala bakozesa embeera yo bakuteeke mu kifaananyi bo kye baagala okubeera nga kye kibawa essanyu. Si buli muntu akusekera nti munno. Ate si buli muntu ajja n'agamba munnange Saalongo ng'olabye nti aba akitegeeza. Okitegeera? So kaakati abantu abamu bamanyi okuteekawo embeera okwagala okulaba nti Saalongo ono anyiikawalire ddala. So nga ate bwe ntunuulira ku ngeri gy'onyonyonyoddemu Nalongo mpulira nti mukyala afaayo eri abaana bo newankubadde kale embeera egeriwo kati okukufaako gy'oli kyesitegeera bulungi naye ate ng'ekyo bw'okiraba si kikulu nnyo naye era nga bwe tugambye nti embeera yonna tesobola kubeerawo lubeerera. Embeera emala n'etereera kati olwa positioni gy'olimu essaawa eno mu buli ngeri oli mutuufu okweraliikirira mu bintu naddala ebyo. Naye nze mbadde nkusaba tononooza mbeera ya Nalongo osigaze emirembe gyo ng'omuntu kubeera nga bwogambye nti maama w'abaana bo aye togenda kumukwata nti afulume akuviire kitegeeza nti onoozuula ekituufu ekiriwo ggwe ky'olowooza kati saawa eno mu bwongo ogenda kusigala omulaba kitegeeza nti ekkonda liri ligenda kusigala ku mutima paka. Sinakindi lumu mulibeera n'enkaayana kati nnyo kaliba akakaayana kati niwe kati muveemu olutalo olutalibeera lulungi ng'osinziira ku busungu buli. So nze mbadde nteesa nti Nalongo bw'aba akola emirimu gye nga maama muleke. Mukyala Jessica naye bw'aba akola emirimu gye nga maama naye muleke osigaze emirembe gyo ng'omusajja g'osigaze kufokasinga ku ngeri gye wejja mu mbeera embi gy'olimu okusobola okudda ku kitiibwa kyo kye walina.
kuba bino byonna wonoobizuula n'obifuna n'otegeera gwe kyolowooza essaawa eno kigenda kujja ku mulamwa. Nze ngamba kigenda kujja ku mulamwa oleme okufokasinga ku goolo gy'olina okufokasingako ey'okwezza mu glory yo. So mbadde saagala ogendere ku bigambo by'abantu kubanga gwe ng'omuntu tomwezuuliranga si kyo. Ate bw'oliba omwezuulidde njagala era okiteeke mu mutima nti singa ndiba mwezuulidde omutima gwange mweteefuteefu okukwata ensonga eno mu ngeri esaanidde nga bwe bagamba nti ekijja omanyi okitegeera. So nga mbadde saagala otambulire ku bigambo by'abantu baffe. Abantu baffe bakuba nnyo enduulu walala wuuyo waffe naye ng'emabega bagamba laba nno laba mwobulabe okitegeera be bantu baffe betubeeramu. Ate naddala bwekituuka ku mmwe abasajja buli banno bwe balaba nti embeera yeeseetuseemu gye babeereyo gwe gy'otabeera bakuba lwali na ngalo bakuba semukiti. Kituufu ekyokigambo ky'okozesezza kuba mbadde nkinyoonya nga kimbuze bakuba semukiti. Yali yeepankapanka laba ne mukazi we wuli bamutambuza naye nga n'amazima matuufu gali nti bayinza n'okuba tewali bamutambuza okitegeera naye nga bo baagala kulaba nga oli mu mbeera eyo ey'obutejja mu buzibu. So Saalongo mbadde nkusaba Nalongo ne mukyala Jessica baleke. Neyanzizza mukama wange neyanteeka okumpa advice eyo manyi bagamba n'omuweesa ekyamuzinja ku kkubo eragirirwa kituufu kiyinza kuva ku nsonga gy'ompadde ate neyanzizza okumpabula omanyi kizibu nnyo omuntu agaana okuwabulwa tumanye bagamba agwa mu nsobe mu lutata. Yesebo neyanzizza mukwano kasita ompadde advice eyo sijja gibuukako kale sebo. Bannange sali okimanyi muntu yusa ebisinga otwavuwala tufunamu entondo empitirivu tufuna entondo nnyo ate naddala abaami ate obuzibu bujjira kati oyavuwadde mukyala waka yali omusifutanisa okunyirira otabagamba anamuwasetizinda lwaki ate yatandika okuba obufaananyi notabwozaawo ayinza okuba alina olugendo lwe yagenzeeko otandika okupima essaawa z'alina okuddirako bw'azisussaamu omutima ne guzimba nalokadda wakalusuka n'omutula mu maaso gamyuse ojula omukwata otandika omuwuliriza ng'embwa bwabubula kisirani kalala tusaasire bannange basajja bannange owekoza akasente kabeere mu mpale kabeerewo naye lwogwako sente n'oyavuwala ebiseera ebisinga tufuna entondo tubonaabona bakyafetekobalabanga bakuba sama okitegeera mukebejje buli nsonda yonna wuno abakyala balabirira abaana babasomesa ate akunoonyereza gwe mwavu ate gwego okunoonyereza nedda amakati zofe olunaku emuwulidde banugaffe omwami muwulidde Saalongo ayina Nalongo n'omukyala omulala ebyokuyiga bingi mwekyo ebyokuyiga bingi nnyo by the way abaami ndowooza mulina kintu kimuyirize mu kintu nammwe abakyala omwami yayavuwala nagera gye yalaga kati gy'abeera abakyala baleka balisaliza Masaka gye yabaleka mwami yalisaliza Wagomba gye yalaga Samuel nirabiddeyo naye ayaga kunoonyereza abakyala nge bali ku ki baani abatunula mu ndabiramu y'abakyala bange naye yavuwala ensimbi zaggwawo naye ate abakyala omulimu gwe basinza okukola ennyo gwe kulabira abaana obbasomesa akisiimira ddala naye nze ngamba yandisibidde kwekyongera omugambye agumire ku byataganjula bijja mwokyesa omuliro magula nakyagamba wuuno Mama kansala munange weebale kubuulirira Saalongo naye Saalongo ng'agoberera nnyo emmaali emmaali yakyajagala naye wadde obimugambye ebigambo tebimuyingidde tunaamuwulira ku gataliiko nfuufu nti Saalongo yejje mu bulamu bw'ensi kubanga akyayagala nnyo emmaali ye akyagala emmaali ye munange eri emmaali ye ate gwobeera gwe Beautiful esebo mwebale kuweereza kale mukwano naye kansala nze nkusiimu amiina sebo era olwatandise bweti ng'omubuuza ne mmanyira ddala nange gye kyabadde mu kirowoozo kyange ne ngamba omusajja anoonyerezaako ki wayabika obwavu bwakujjira guma kubanga onyereze kati omafuta bakona kakeeye
abantu onoonyereza ogambe nti ani alabirira kati akimanyi omukazi esente zirabirira abaana azijja wakiteeka mu mutima mu ndowooza nti waliwo omusajja amuyamba kuba naye ne bw'aba gyali nga gwe wayabika guma anoonya wanyiigira muguma Biti fama Mukyala Sale ne mwami Jingo mwasuze mutyaba mikwano ono mama mumbejja wane nakwerobi nange mukyala Sale bambi nkwebaza era tukwebaza bambi olwa advice yowa abantu mukyala Sale munnange webale nnyo webalire ddala kubanga bambi omwami oyo omugumizza nnyo ate n'omuwabula kyamaanyi bambi nze kwebaza era munaye n'engeri nange gye waŋŋumyamu nga mumbejja antabula omutwe naye munnange nkwebaza bwebaza mukyala Sale webale nnyo mukama akuyongere okuweera ddala by'osinga okwagala bayo omuntu ava nakwebaza ng'okyali mulamu kitegeera onagaye maama Sale ne baba Jingo good morning bambi Sale ngo akimanyi nti omusajja omwanvu ayagalwa nnyina naye akume addemu ayiribe afune ku kasente akomyewo omukwano gwe ogwa Jessica ne Nalongo atagwa ekimbo gwe Jackie ekali omwanvu nabe kola kakeba nange ati munafunga goli wansi nnyo Wange Mwana mama. Ne taata. Abanga buli kila rayi walayi. Nesebo. Tikyonye pesa baganda bange. Nesebo. Nze pati na buli walayi. Kati president wa kimo tenjeriko. Naye akoma bulire. Madam Sale kubuli chama zimakaye tukiba kiroje kunzura bujja. Tikiba kiroje omukyala wongo adakulabira nakati adeno Njagala amanye balabira abana bagenda batwalire ebirabo.